Njira musooke mumpitire omukulembeze omulonde w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssenta manyi nti okyali mu ggwanga lya America kansule nti oli bulungi njala kwetaaga kuwa dakiika entonotono nja kwetaaga ku wano abakulembeze bonna ab'ekibiina kya National Platform n'aba People Power beetaaga wano njira mumpitire omukiise wa Mityana Municipality nanga nkiikirira ku kyalo waffe muganda wange Francis Zaake Butebi nkwetaaga ku video eno mukama wange onawo oli manyi tuyinza okuba ngwe nawo oli njala kwetaaga ku video kubanga na information njala kuwa personal ogibeereko ogiwulireko bulungi so enali kompine Zaake amutegeeze njala mutagingire omukulu gwe bayita Yoseliti Bahabulwa lutabayisibwa mutabani wa kale ekyezi nsi yatamizize ensanga bisibe abere ku video eno mpozi ne bannayuganda mwenna mujettanire tulyoke tusimbule buli omu ategeere ekizibu ekiri mu ggwanga nga batogera otandika njagala kusooka kuyisawo kalango kano then tulyoke tusimbule tugende akalango kano kasoma bwe kati mwenna abayina abagala omukisa ogw'okutambula mu mwaka guno olwali tumaze jjana lunatunda motoka wakati nkuzigirira conference eno eri mu ggwanga lya Canada etegekeddwa aba TCSJI presents the International Climate Change and Gender 2024 ejjatandika ennaku z'omwezi musanvu ekomekerezebwe nga 9 omwezi ogw'omukaaga 2024 ejja kubanga etegekebwa mu kifo ekiyitibwa Residence and Conference Center Toronto Downtown George Brown College 80 Corporate Street Toronto Ontario ku M5A OJ3 bw'oba oyagala ebisingawo n'okumanya conference eno ejja kukubira mukyala gwe bayita Doreen Kajumba ku ssimu ye ey'omungalo omufuna ku ssimu eri kasaalaba emu 6 4 7 9 2 9 0 3 4 0 osobola mukubirako butereevu bw'omufuna ku WhatsApp lumu essimu zeekyanga ogenda ku WhatsApp n'essimu nga bwe gikusomedde osobola mukubirako direct oba omusindikira message n'omu message mpaka essimu ena ejja facinga ku WhatsApp then yokomufuna ne tugenda mu maaso n'obanga osobola omufuna akalango kawedde ekiba kiddako awo tuba tugenda ku kalowoozo tuve kalowoozo tugende ku Kigula LUJJI then mbanjulire program kati katandike n'akalowoozo ka leero akalowoozo ka leero kagenda eri Bannayuganda yenna either ng'oyagala enkyukakyuka oba nga toyagala nkyukakyuka akalowoozo ka leero kagenda eri buli Munnayuganda yenna oba oyagala enkyukakyuka oba togyagala akalowoozo kagenda gy'oli kagenda eri bamaama bataata bakojja basenga na buli muntu yenna namwe baganda bange njala mukawulirize bulungi nnyo mu bulamu obwa bulijjo tuzaaliwa ne tukula naye ebiseera ebisinga bw'okula n'otasengukako mu kitundu kimu kikubeera kizibu nnyo okumanya ebitundu ebirala bifaanana kyekizibu kye tulina ate ogwo si musango gwo wabula omusango guvunaana bwa butamanya bikwetoolodde kyekikulu kya byonna mu kino ntegeeza ki ebizibu bye tusiŋŋaana olwale mu kalowoozo ka leero Bannayuganda ffe kennyini ffe tubyereetedde lwaki essaawa zino teri muntu mu Uganda azaalibwa nga house girl teri mwana azaalibwa nga house boy obanga wa seculiko obanga mubbi oba nga mufere obanga musazi wa nsawo oba akwata akabadya oba mutemu teri azaalibwa nga akola bintu ebyo era teriyo muzadde yandibadde akkiriza kuzaala mwana singa omusaaba amugambye bagiyita batya omukyala waagenda ne bamukebera olubuto emyezi egisookawo ng'agenda okuzaala maternity check up teri muzadde ayasinga teri musawo asobola kuga nti omwana gw'ogenda okuzaala ogenda kuzaala mubbi oba ogenda kuzaala malaaya oba ogenda kuteriako kiteri kibasobola kigamba ebisigadde bina bisigala Katonda naye buli muntu azaala omwana ng'amanyi ozadde mwana omwana agenda okubeerawo naye afune future bw'oba okaddiye Katonda ng'akuwangaazizza omwana oyo asobola okukulabirira naye embeera eri mu nsi yeeta obuzibu ng'embeera neva ku bukulembeze obukyamu buli mu Uganda mpulira nnyo Bannayuganda nga mukomplaininga nti Uganda obubbi buyitiridde
Uganda obutemu buyitiridde, Uganda obufere buyitiridde, abantu abakola ebigambo ebyo eby'obufere obutemu okubba okumenya amayumba ekyo baana b'abantu ekyabaleetera okukola emize egyo olw'okuba nti efuga bbi n'ebbulwa ly'emirimu lye lireetedde ebintu ebyokubeera mu Uganda. Teri muntu yandiyagaddengamu okuba miggo kiro ku makyanga bbi oba okukola obutemu. Teri azaalibwanga mutemu, wabula obutemu babuyiga buyizi olw'okuba nti tewali kintu kikolebwa. Ensonga lwaki abantu abenyigira mu bikolwa byo tebalina kintu kikolebwa? Kiki ekireeta ensonga ezo? Ekireeta ensonga ezo y'enfuga embi eri mu ggwanga, ly'ebbulwa ly'emirimu eriri mu Uganda, bwe bubbi obwoleseddwa entakera gavumenti ng'eri mu kubba. Ekisembayo mu byonna, nkiddamu ekisemba mu byonna, bannayuganda ffenna okuvayo Seero yajja mu 1986 yaleeta ekigambo kye bayita siyaasa. Ekigambo siyaasa temwakimanya. Ekigambo siyaasa oba ekipindi by'ebigambo by'okufalaasira abantu mu nfalaasira enkyamu ey'okubebasa. Kiringa bw'onoobanga olina akaana ko ng'oyagala keebake, ebiseera ebisinga abazungu basomera abaana obutabo ne bayimbiramu n'akayimba nga bakaweweta mu mutwe, akaana ako ne keebaka. Kati bannayuganda Museveni yajja asomesa abantu emboozi y'ekiyaaye n'ey'ekifere. Bannayuganda ne beebaka n'ebigere ne bawanika. Kati mu abo abataasobola kwebakira ddala kukuwulirayo mwe muli ffe. Ng'ensonga lwaki tusanze ebizibu bingi nnyo mu kutulwanyisa nga tuza okusaba naffe bye baateeka mu kipindi oba mu siyaasa. Omuntu Uganda ejjudde obulimba okuva ku LC, okuva mu famire ne bugenda mu LC1, LC2, LC3, LC5 okutuuka ku member parliament, okutuuka mu nnyumba enkulu y'obukulembeze ejjudde baffere, bayaaye, bantu balimba. Nga n'ekintu ekituufu okyogera mu Uganda kati musango, ekyo nakyo temukimanyi. Nti mu Uganda okwogera amazima kikuviirako okuttibwa, okusibibwa, sina kindi. Nga ne ba family members bayinza okukukya olw'okuba oyogedde amazima. Kati Museveni yaleeta ekizibu ekyo mu Uganda, era ekisinga okubonyaabonya kati eggwanga Uganda mu byobusuubuzi, mu byenfuna, mu byenkulaakulana ne mu bya security, obulimba bususse obukolebwa misana kiro ku bannayuganda. Y'ensonga lwaki nti omuntu ayogera amazima kati afuuka ekizibu ate ne bamufuula enemy of the state oba omulabe w'eggwanga namba emu. Kale gwali complaining obubbi buli mu Uganda, abaana ababba bali tebaagala kubba, wabula baliwo lwa mbeera eyabateekebwa mu ngeri gye bataasobola gitegeera. Ke kabadde akalowoozo kaaleo katugende ku Kigula Lujji. Era mbalamusizzaako mwenna abanyumirwa ekigula Lujji okwetola ensi yonna, abali mu Uganda buli kitundu kyonna mbalamusizzaako. Kansuleti muli bulungi. Ekigula Lujji kino nno kiyinza obutabanyumira mwenna, naye njagala buli muntu alina amaaso n'alina amatu okiwulirize bulungi nnyo. Mu Kigula Lujji kya leero sigenda kujerega muntu oba okuwaana omuntu yenna, wabula gano ge mazima agakaawa bannayuganda ge bataagala kumanya. Geegaluwa Ekigula Lujji kino ngenda kijja mu lufumo olugamba nti atannayitaayita y'atenda nnyina okufumba. Atannayitaayita y'atenda nnyina okufumba. Lwaki mu Kigula Lujji kya leero nkozesezza olufumo olwo nti atannayitaayita y'atenda nnyina okufumba? Lwaki ndokozesezza? Omuntu yenna ng'abadde atambuddeko tasobola kuddawo kutenda nnyina nti maama gw'osinga okufumba emmere ku kyalo kuno, nedda. Kubanga buli lujja lwagenzemu oba kiriro kyonna kyagenzemu oba wantu wonna wagenzeeyo, buli muntu alina enfumba ye, buli muntu alina ebirungo bye, ate buli muntu alina engeri gy'alirizamu abagenyi be ne gy'ateekateeka emmere abagenyi be gye bagenda okulya. Kati goboddeeyo n'otula mu nnyumba ya kitaawo bennyinyo kulugata anze ku kyalo kuno maama yasinga okufumba. Munnange mba nkusekeredde, abantu bafumba, abantu bawoomesa emmere, abantu bayina ebirungo. Lwaki njogera ekigambo kino nti atannayitaayita atenda nnyina okufumba? Nga bwe twogedde mu kalowoozo ka leero nti obutamanya tekukugisaako musango. Bannayuganda abasinga obungi ekitutawaanya amaalo tulina mangi n'obutamanya tulina bungi nnyo.
kyovola bantu bangi mbalaba ku mutimbagano okutandika weekend nga musanyuse musugumbiza nga bakimezizza okwomusana olw'ebifo bino bibiri wammanga byengendo bajeregera munammwe munyerere wali asime tutya nabagambye olunaku lwokusatu nti gw'osanga omuntu yenna ng'amegeredde nga kamagujja akasibe ku ggaali olw'ebintu ebikolwa mu Uganda n'agamba nti Museveni akoze njagala kubuuza ssente za nnyina wa Museveni za kitaawo bazaani ssente zizo kikisookera ddala ebintu balina okukola balina obikola ku ssente zizo mu omusolo kyovula nti ssente ziriko Bank of Uganda si Bank of Museveni wa Bank of Unity ssente zizo ne bazeola on behalf of Uganda ssente bazeola ku lulongo munda Uganda kyovula baga nti essaazi n'okuva n'olwaliro okutandika lunaddako buli munnayuganda osasula miliyoni 2 z'otali akoze otakolanga ki kati lwaki nina obbasekerera lwadi terubusa nga bagulawo roundabout kali akali awo ku ssaawa ya Queen Company Fire Brigade nalabi bannayuganda nga basanyufu nnyo bagyesimbe kubiza Serefu baga Museveni akoze n'ongamba bannanga atanayitayita atende nnyina okufumba buno bubuliji bakoledde buno bubuliji obuyita mu paaka za wano bantu batula bamalira ebiseera n'okubaka ne mulyoka musekamu babakoledde nennewunya ekyo nenkireka kubanga bambi ekizibu kimulina temutambulangako ove Namasuba mpaka mu kibuga nova mu kibuga nodde Namasuba Uganda ewekoma nova Natete mpaka mu paaka empya Uganda ewekoma nova NAKACWA nodde Kampala nova NAKACWA nodde Mukono nga Kampala ewekoma tomanyi Fort Portal tomanyi Kasese tomanyi Jinja tomanyi Kenya tomanyi Mombasa tomanyi Kigali tomanyi Bulu tomanyi Kinshasa tomanyi gwengensi eri mu Uganda osobola kikufumbitiriza nti bannayuganda ebitundu 80 ku buli 100 tebafulumangako ggwanga Uganda era tebamanyi booda ya Uganda bwefaanana bali mu kiyumba kyako ko batudde tebavangamu kati ebitundu 2 ku buli 100 abafulumako bw'oba otajja kusanga asese musibe bakoze roundabout simanyi bakoze ekisaawe ky'Entebbe nedda we kugambidde nti atanayitayita atenda nnyina okufumba gwe wenna ali mu kugwa Museveni yakoze ekisaawe ekyo bakiyita kuweni kitegeeza China taking over yabadde irina okuteekamu ssente ezaayo ezimbe kattamina ako nkobakateka ssente zibadde jakuzivoyenge ekosa kattamino kali akakadde kwe kuzimba ttamina eyo empya era bw'ogenda kugola Moses n'oteekamu ekisaawe Entebbe airport bakuleetera ekisaawe kye bayita Hwen ye Entebbe airport kitegeeza ono yagadde kola kye tuyita renovation ateekewo kattamino mu museke mba bakodde ekisaawe si kyammwe muyitako obuyisi kubanga sirize muwaayo omukyayira azaayo ssente ze ekyo nga kifundikidde gwatanatambulako tonyumya bintu biri mu Uganda bakoze kaka eyo kafulaiva ke bakoze ku kusaya Queen ne ku kisaawe Entebbe taata njala kugamba maama ali e Kampala tatambulangako eyo gye mwana byettamiro ku kisaawe Entebbe ezo baziyita basi tamino province oba province basi tamino zo wano wetudde balina ebibuga 81 oba balina province 81 buli province erimu tamino ya basi esinga n'ako akasaawe kamwe kabagamba bataddewo ttamino empya kati njala bategeeza mwe bannayuganda abakyali mutulo nga mwebase mufuluuta nga temusobola kutambula nga mwina ne smartphone nga ne YouTube weeri TikTok weeri temusobola kufuna bintu kubira ku mutimbagano kumanya Uganda weesigalidde mukyakaaba nnyo ate mukyaseka nnyo mukyali mabega nga n'agasajja gennyini agakoze ttamino eyo gatambula ensi zonna nga gakimanyi ne ga wow what a beauty nenga ne kennyini abyogera mukulembeze aliko trip byalina ogenda okunoonya n'okulaba bize mu Uganda abisirikira busirikizi mu sebe bakoze ttamino eyo si airport eyo ttamino eyo basi ttamino mu nsi zino ezikulaakulanye basi ttamino kati mwe muganda babakoledde ttamino in fact ebeera domestic buno obunyonyi gye bugwa buno obutono ekyo kati katugerere ttamino gye babakoledde ekisaawe ky'Entebbe muno mu nsi ezaakola bakayita ka domestic airfield kati wano wentudde ebutuluuki balina province 80 buli province erina basi ttamino ng'esinga nako kattamino kamwe ak'Entebbe kubanga temunatambulako temwagala kumanya buli kyemulamuloza mukiku ate abantu abali e Dubai Qatar Oman mwandibadde temusobola na kwogera bige mwogedde musimba bazimba ekisaawe ekyo si kisaawe eyo basi ttamino bagiyita basi terminal sina airport muzine ensi ezaakulaakulana oba buyita bugundi babuyita domestic airstrip nga bulati bagende Colosima airstrip no ezo zibeera domestic airports oba airstrips eyo si airport
kati munne kuganti gwatanga itaita atenda nyina okufumba nga tonnajja kujaga kusugumbiza nga yakimezezza okwomusana bakoledde ekisaawe munnange zuukuka abasajja baba badda nga nfundikira mu KIGULA LUJJI kansooke nkolagako mu 1962 nga eggwanga lina abasajja balitegeka otunde n'olwaliro ojja kaaba nga siggambyeko kaaba eno 1962 eyo Uganda eyo jibaita Uganda mu 1962 awo Uganda nga bagiteese Museveni yoko najja naga buli kimuka eyo kuwaddeko just ka video ka dakiika emu ne seconds 10 ngenda kunoonya omuntu yenna bakola mu archives za government batufune footage ali wakati we dakiika 10 ku dakiika 3 tujibateerere ne mujja kuzuka basajja mu ne basajja bakazi mmwe abaloza nti Uganda eno 1962 njibaddiremu eno Kampala n'ebintu byagirimu ne Uganda ku bintu byenkulaze mu dakiika mu ne seconds 10 buli kampuni gyolabaawo yali ya Uganda ng'eggwanga nga temuli investor wadde n'ogu nga tekuli investor n'ogu Museveni yaleese ba investor abafeera ababbi nga amaze ottunda ebintu byaffe kyekibadde ekigula LUJJI kya leero atannayitayita atenda nnyina okufumba mulekeraawo okutusinikirako ebinnyo abatannatambula nga mulowooza nti Uganda weeri weerina okuba twafa dda tulina okuzookoka wake up kati njagala tutandike mbutongole video ya leero tugikwate mpola ngenda kukozesa eddakiika ntono nnyo ngenda batera amasimu ne mu kubatera amasimu njagala tutandikire wano in fact kansoke mbazanyire nakano nga ekigula LUJJI kiwedde kansoke mbazanyire bu video buno bubiri then tulyoka tusimbule tukolekedde ka sinema tugenze kabyafaayo nakyo mukadde kano wano batugambye mwaka gwa 1986 gavumenti yabamusibira mu bbwa batuuza tte abameruka nga bateesa butyo bagenda okwavuwazaamu Uganda eno okutwala ebyobugagga byayo kozi n'ogitemaatema mu bitundu
era wano nga batugamba nti Bosco eyali Kabwejjumbiri yali akulembedde ekikoosi kino yasooka kwezza amataka g'abantu amakolero ogasseko n'ekisaawe ky'ennyonyi emyaka 10 nga giyise yali byabbe tebimumaze n'agattako okwewola amabanja ne gatuuka Uganda mu bulago nga tejja nakusobola gasasula wabula olw'omululu nga gujja gukula batugambye nti yasindika basajja be buli kanyomero konna akasobola okuggibwamu ssente ne luba lwataano nga balwetaaga mulujje ku batunzi b'ennyaanya ababoodaboda abasindika ekigaali n'abatakisi mbamunyeemunye kubanga twetaaga ssente wabula oluvannyuma lw'emyaka 3 abantu nga beekyayi Katonda asindika omuntu yali tamanyikiddwa na byafaayo byatali na munnabyabufuzi okujja okusobola okutangaaza abantu n'okubazibula amaaso wa Uganda gyeraga amannya si mawanvu nnyo Robert Kyagulanyi Sentamu. Aya basi kambazanyire na kano tusimbule video. Mugakulembedde amasengejjo olunaku olwaleero Uganda yanditundibwa ku nnyondo singa teyeefubaako okusasula amabanja agagituuse mu bulago. Alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti etiisa 96.1 trillion comprising of domestic stock of 43.6 trillion and external debt stock of 52.4 trillion. Mwakihura Uganda eyolekedde okutundibwa ku nnyondo olw'amabanja agagitudde mu bulago ago ag'omunda n'ageweru nkabaddiremu. Mugakulembedde amasengejjo olunaku olwaleero Uganda yanditundibwa ku nnyondo singa teyeefubaako okusasula amabanja agagituuse mu bulago. Alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti etiisa 96.1 trillion comprising of domestic stock of 43.6 trillion and external debt stock of 52.4 trillion. All right. Obutongole katutandike akatambi ka leero naye obansooke kutegeeza ndowooza kansubira omukulu Zake Francis Butebi otuuse tutandikire ewuwo then tulyoke tuyongere mu maaso. Omwebe tubaga ebintu bino muluza tusaaga olwaleero obuzibidde omufunye information entegeezezaako nti abantu abasinga obungi mu kibuga ky'e Kawempe abasuubuzi amaduuka gasinga obungi Uganda Revenue Authority gaggadde ng'abanja emisolo gitategerekeka. Ndabyeko n'abasuubuzi mu butala batunda hardware n'okutunda tiles okwetoola eggwanga lyonna nga Uganda Revenue Authority yakyusizza mu nkola yaabwe ey'okusasula emisolo. Kino kikuleka ludda go omuntu alina business omuntu bagamba ne bwebuzaabuza kibaleka ludda wa kaka okusuubulira maguzi kakabazanyire ku tugende mu maaso. Embeera y'okusobola ebizimbisibwa ebiva emitalo y'amayanja efuuse kaweereege engadde lya bukadde ab'ekitongole ekiwooza omusolo we bakyusizza mu nsoloza yaagwo ku bijjibwa ebweru w'eggwanga lino abasuubuzi b'e Nakasero kye bagamba kigenda kubaleka sekesina kindi n'okuva mu bizinensi eno. Bagitadde obutesi batugamba nti okutandikanga lumu abasuubuzi abaleeta tayirozi mulimu abaleeta eŋŋano mulimu n'ebintu bya bingi byonna tulina bisasulira mu Mbaasa. Abasuubula amayinja agawunda ennyumba gayita etayalo emitima begisenze okwewanika ng'eyabulira ow'olugambo nga konteyina kati zirina kusasulwa nga zikyali mu Mbaasa ku mwalo. Konteyina nina okusasula omukyayina ngeri kyayina njikiriyalingire anene mu Mbaasa kiba kitegeeza damulegi konteyina baba balina ogisigaza mba sikisobola. Naye kati kino kye baafulumizza ekyatandise okukola nga ennaku z'omwezi gumu tukabira liikirivu nti konteyina bwerwa ku mwalo e Mombasa etundibwa ku nnyondo. Mumanyi nti konteyina okummulako e Mombasa ennaku 2-3 damulegi gwe bakukuba muyitirivu kubanga guli mwalo. Naye tukkiriza obusuubuzi buffe nga imaama waffe era taata waffe twajja na ssente zaffe naye zisigala ziggwawo naye tebeebuuza lwaki. Ekiwandiiko omusasi waffe kyalabyeko abawooza omusolo bakifulumya omwezi oguwedde nga ennaku z'omwezi 21 nga tatandise okukola
omwaka guno okwemulugunya kuno bakukoledde mu lukiiko lw'amangu olutuuziddwa nga lwetabyemu n'abakasiita olw'embeera eno gye bagamba tesusse obw'omulamuzi. tuwandikire aba Ministry of Trade. Tetujja kulwayo twala tugende ku information entuufu yatuleese. Kansulenti muli bulungi mwenna. Kansoke mpisa Olega Honorable Zaake, then tulyoke tugende mu maaso bulungi. Kansulenti Honorable Zaake kwoli kuno bono batogere bajjajja kuweereza omuntu yena n'asobodde okuba ng'agiraba. Ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa January omwaka 2024. Kansulenti muli bulungi. Ekisookera ddala ebyobufuzi bitandise okutokota nga si bisandikire era nga abalina endowooza ennafu abatandise okuteeka enteekateeka y'okwagala okugyawo abo basuubira nti abagenda okubalemesa mu kalulu akajja kesimanyi nti kanaabeerayo ng'omu ku bo abasuubiddwe okuggibwawo mu bwangu nga nina bugisi mufungize mwe muli omukiise wa Mityana Municipality omukulu Zaake Francis Butebi mutabani wa Butebi nga ono abafuukidde ekizibu. Ekizibu ekiri ku Zaake Francis kiri nti musajja wattu bimusobedde waka ne mu kibira. Omukyala Nalongo Sologeti mama Nalongo Mpogola Anita Amongi amuli bikiika ng'omwana anatta nnyina. Yoseriti baabulwa n'akabinja ke bamuli bikiika ng'era omwana anatta nnyina. Kw'ossa bennyini mu kibiina ekyaffe mulimu abantu abatagira ddala kula ku Zaake nabo mufuukidde ekizibu. Kati bw'ogatta bennyini bannabyabufuzi abali Mityana olwo ne gujja bagira. Muganda ngono ali mbuzibu butabangawo nti essaazi mwe twogerera bagezezzaako nnyo okwagala omujjawo naye bakyalemeddwa. Naye nga bwe yapostinze omwaka gulinga guggwako nagamba Zaake nagamba Honorable Tamaguzi nengamba President wa Kyagulanyi Ssentamu nze kennyini nenewako security alert eyasembe yali Zaake ne Joel Ssenyonyi be bantu bataano. Ne kati Joel Sigwa mukulu Zaake Francis yali ku hot seat essaazi zino naye nga sinagenda ku hot seat ya mukulu Zaake Francis. Mukulu Joel Ssenyonyi oli musajja omuyigirize amanya amateeka nga bagasoma. Uganda nga bw'ogira basibwere si buli akusinikira amannyo nti aba akwagala. Abantu bolina banne bayofuza basinga obungi bonna balogo. Kakongoliro bonna balogo. Buli akusinikira buli ku buli ngaayo aba akwagala oli mufuta kwagala mu kifo ekyo. Waweereddwa obuyinza okukulembera banno naye si buli akusinikira amannyo nti akwagala. Muganda njala kutegeeza. Constitution bwebekuwa amate bwebekuwa eddembe okulonda omuntu yenna agenda okukola mu ofiisi yo koba osinzira akawaayiro ako. Abasajja n'abakazi abalemeseddwa okuva mu ofiisi eyo nga Anita Amongi ateekawo force nti abantu abadde mu ofiisi eyo nga bakola ne Honorable Mpoga Mathias basigalemu, that is a wrong track. Muganda wange weegendereze ke kali paaka sooka bagenda kukozesa ebintu ebyo mu kintu kino wammanga wamu. Ekinaakutta kyennyini kiyinza okuva mu ofiisi eyo nga kikolebwa abantu abennyini be baakusibyeko okusigalamu oba okubega ku makya n'olweggulu nga bakozesa abantu bennyini okufulumya ofiisi n'okukolako blackmail. Ebintu biri mbikugambye byegendereze nnyo. Oli amateeka gakuwa okujja ne kabineeti yo oba bakozi b'ogenda okukola mu ofiisi teri muntu alina buyinza kukulemezawo bantu b'otazina mu ofiisi yo. Ebintu bibiri bennyini balemeza mu ofiisi bagenda okuvaako okufaako oba kukolako olugambo v'omwange olunaasigala nga terukulese kyekimu gwe nkulabuliddewo yensonga lwaki bakusibyeko abantu abo. Tugenze ku Honorable Zaake Francis Butebi. Tuzze tukuba programu z'amasasi ezibaddewo kati njala bagamba nti omukulu ono Zaake Francis Butebi ayolekedde okuttibwa naye nga Museveni akirinamu omukono. First and foremost, let me inform the international community, more especially the United States of America and the United Kingdom. These two countries are the one funding Museveni's security programs across East and Central Africa. Ladies and gentlemen, I'm here to inform the international community that we Ugandans, we are tired of the political situation which is taking place in Uganda. Because Museveni is overdue. He's using all the tactics to eliminate all his opponents by all means. As we speak right now, the main targets before we reach 2026, there are the elected president of Uganda, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu, MP Nakaseke, Mr. Otamaguzi Semakola, I myself, the new elected leader of opposition, Joel Ssenyonyi, including Mityana Municipality, Francis Zaake Butebi. Museveni and his goons, that is the Chieftains of Military Intelligence, that is CMY, ASO and ISO.
they have staged their operative across Kampala to track men, especially those people I've mentioned. Before 2006, they must be eliminated by all means, using state agents and state funds to eliminate all their opponents. So I'm here to inform the international community, before it's too late, please intervene to stop Museveni. Because the more he stays in power, the more he becomes a problem in East and Central Africa. And as we speak, there is a war which is roaming between East Africa, between Congo and Uganda, which may include Rwanda as well. And as we speak right now, there is a scuffle between two countries, Rwanda and Burundi. As we speak right now, Burundi crossed its border between Rwanda and Burundi after Burundi complained that Rwanda is facilitating some rebel groups which are willing to top off the government in Bujumbura. So these two people, they are becoming a big problem in East Africa. So as well right now I'm speaking, there is a mission of assassinating Honorable Francis Zakebutebi of Mityana Municipality. Eshinjagade International Committee kitwale nga kiri mu luzungu sala bagenti ate yayogedde mu Luganda bazutto manyi luzungu kyogedde ekitaddewo. Kati mukulu Zakebu Francis buno obubaka bubwo buwulirize bulungi oba butwala babuleke waawo nga bwe mbyogera bwe mbireka waawo. Njagala opulirize. Olina obuzibu nga bwe mumenye ne mu constituency olinamu obuzibu ne Mmengo ne waliyo obuzibu obuliyo abatakwagala lwakitaawo wiiki kyolutawo twalwa ntulujja kati waliwo ekizibu ekiriwo. Bagezezzaako nnyo kwagala kutesettinga akiside bakulwanyisa mu parliament bikini biganda kati waliwo ekizibu ky'otamanyi. Bw'oba olina omukyala yenna ng'omukyala yakufuna ennamba yo n'akukyatinga ng'ayagala musinkane this week, either ku Serena Ekigo oba Serena Kampala or anywhere in Kampala ng'ayagala musinkane era nga yakusindikira n'ebifaananyi bye, please I advise you omukyala oyo muteeke mu records zo era reporting ku nearest police station in case of anything happens ye suspect number 1. Omukyala nine ebifaananyi bye details ze n'abali mu arrangement yo assassinating nga bakozesa omukyala. First and foremost, Museveni kati bw'aba tagenda kukozesa mundu akozesa bakyala either Abaganda abeeyita Abanyarwanda oba Abanyarwanda. Ekizibu kye tulina Bannayuganda ddala abasajja tulina mentality nti buli mukyala akwereetera abazze mujje ekiwojjolo agenda aba n'ebigendererwa. Kale bw'aba wujja ebiwojjolo mujja kubiwojja oluvannyuma bijja bawojja. Mukulu Zake Francis ngenda kukulaga information eno omukyala mukulage nkimanyi ebifaananyi bino obirina niyo bale tumanyi mission ntuufu ey'omukyala ono gy'alina. Kansoke nkusomera information eno nga bweri then nkulage ebifaananyi tugende ku video tuleese. Information etambula bwete. The assassination mission of eliminating Mityana Municipality, Francis Zakebutebi Mityana, is well organized by Semwai, Iso, and the First Family. People who are facilitating this mission are as follows. Ulira bulungi nnyo. Ulira bulungi nnyo. And the mission to assassinate Zake Francis Butebi is authorized by Yoweri Museveni Kaguta, the President of Uganda, supervised by Chieftains of Military Intelligence Deputy Boss Brigadier Asimwe on 0782152617, coordinated by Speaker of the Parliament of Uganda Anita Amongi and the General Muhoozi Kainerugaba, that is Didigi. Last month, they sent a killer SFC soldier who killed the British tourist in the National Game Park by names of Kopolo Ezra Mugenyi on 0788 134993 or 0704 338644 to assassinate Zake by shooting. But the mission was stopped after Lumbuye exposing the serious plot of assassinating Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu, Uganda's main opposition. Kati dozo otegedde bandi abakirimu emabega abagendo kikola. Kati
Ulida. Omukyala gwe bakusindikidde gwe bayita the killer girl last year introduced herself to Honorable Zake as Irene Dorothy Nantongo. But her official names are Nantongo Irene Mogerwa. Nchidam. The killer girl last year introduced herself to Honorable Zake as Irene Dorothy Nantongo, but her official names are Nantongo Irene Mogerwa. Omukyala ono omukozi wa Semwai omutemu ensigo balitemanyi. Ye yanjulira Honorable Zake nga yeye Irene Dorothy Nantongo. Era ng'ono amannya ge amatuufu ayitibwa Nantongo Irene Mogerwa. Essimu ze ziri 077258 oba 075789 Omukyala ono ye CEO stroke owner of Equatorial and Tour Travel Company in Kampala. She's the youngest sister last born of Pastor Tomo Mogerwa of Mutungwe Christian Fellowship Church in Lubaga Division, Kampala. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Honorable Zake ndoza mutegedde bulungi nnyo. Nze nga bwe sinywa guteeka Mukama anansonyiwa. Buli kimu kyogera gwe ekinze video zete zibiramu editor zibiramu producer information nga bwe njifuna wenje kuleetera. She contacted Honorable Zake last year on WhatsApp and she sent him those pictures introducing herself as Irene Dorothy Nantongo, warning Zake not to meet her on Sunday evening. Kati Honorable Zake, omukyala yo, lera ngenda sura nga mu postinze oba muntu ala mu criminal court mu mpantwale omukyala yono. Omukyala yoyo. Yoyo. Kati mukulu Zake Francis Butabi chiri joli nkuwadde information already ekubadde mu inbox nga tomanya ni gogenda sinka na mission kijalina. Omukyalo na si mission jasoso kola. Omukyalo nabera nnyo ku kapitira nnyo ku parliament era bebakola game z'oku parliament okwo okubanga bakola emizanyo gya state. Enaku zino mwategeera nti Abanyarwanda baga obutwa kati bakuleeteramu n'abeeyita Abaganda. Amanya nga babuulidde mutowaani mu babuulidde kampuni yenji babuulidde enamba zenzisomye ebisigadde Muganda ngeza ke Francis Butebi Mukama kulembere ogwange ngumazi. Awo tuvudde twagera kugenda ku information endala eyatuleese. Awo ekyo kyomba nkivuddeko nga ngenze ku kirala. Abagala okumanya information ekwata ku statement eyafulumiddwa ku Gala border wakati wa Rwanda ne Burundi, information yeyo kamba somere statement tuvuga ntugende. Statement yasoma bweti: The East Africa on Internal Partner State Cooperation. The East African Community was formed by primarily to cooperate for mutual benefits and to promote the welfare of the people of East Africa, including jointly undertaking activities and furtherance of the objective of the community. According to all East African Community partner states are under to strive and achieve humorous cooperation in their undertaking to ensure people of East Africa remain at the center of interrogation. The community cooperation principle provide that our integration is people-centered and all our undertaking should strictly observe the spirit in the events of any dispute arising between two or more partners of the state. It is expected that we use the existing East African dispute resolution mechanism that are fully respected in integrity and sovereignty of our partner state. Therefore, encourage our esteemed partner states to deploy peaceful settlement of any dispute and restrain strictly observation of the spirit of our treaty, and particularly on peace, coexistence, and good neighborance.
The Secretariat is closing working on the office of the chairperson of the Summit of the East Africa Heads of States to provide the necessary facilitation towards the peaceful resolution of the rising dispute between our two state partners, that is Rwanda and Burundi, due to the closure of border between Rwanda and Burundi. Ngekibaletedde ekyo Burundi egamba nti Rwanda facilitatinga obuyekera obwagala okujjako government. Nakirala kenkiiseewo. Wetwogerera essaawa zino waliwo okuwambibwa kw'ennyonyi yabaddeyo ku Lwokusatu nga nakava ku live. Ennyonyi ya Uganda ey'ekika kya helicopter Namunkanga yawambiddwa mu ggwanga lya Somalia. Yabaddemu abasajja abasirikale 20, abasajja ba Al-Shabaab bagiwambye n'abagibaddemu ne batwala kati abetuyita embuyaga ezikunta 20 n'ennyonyi yaako bagiwambye. Ago temujjagala bakowalla. Amawulire amala kuba tukyali ku speed one. Amawulire amala wetwogerera wandibalukawo olutalo v'omwange ku nsi zino 3. Ekinyusi kigenda kuva mu ggwanga lya Congo ng'engalo zino muzira zine 3. Eno ye Congo wakati. Olutalo luyinza okuva e Congo ne luyingira mpaka Kigali oba luyinza okuva e Kinshasa ne luyingira mpaka Kampala. Ng'ekireeta ekizibu kino kivudde ku arrogance ez'ensi zino ebbiri Rwanda ne Kigali ne Kampala nga baagala nnyo okuyiikiriza Kinshasa. Kati Kinshasa egamba kyonna ekinajja tugenda nakyo era muwulira nti olutalo kasigu lutandise. Mumanye nti luyinza osubira either Kampala oba luyinza osubira e Kigali. Kubanga ekiri e Kinshasa bano tebakimanyi bagezako bugeza kutwalayo fujjo ne bajja kitegera. Very soon mujja kiraba. Kyovula nti onaleeta bu tactics simanyi wali abayekera ba ADF story no. Teri bayekera ba ADF ye Museveni ate Museveni ye ADF. Yensonga lwaki iraise statement z'omwana ezitakwatagana ne tusikuba mu bituli e story nefa. Kati kyomujja kitegera nga kizzeewo. So nekyo njagadde kibategeeza. Then tulyoke tugende mangu. Abagala okumanya story eno abayizo giwakanya nti nsoma byange ku BBC Africa yiyo kweri. Omanyi muwakana nya basajja abakulikuna basajja ba NRM yiyo kweri. Burundi has crossed its border with Rwanda after accusing its neighbor of funding rebels' attacks. Rwanda President Paul Kagame denies the charges, but Burundi's government has banned him and bad neighbors. Ekyo kiwedde. Manyi mwagala nnyo okuwakana. Kati awo mutegedde twagala kuyita obuyisi tugende ku nsonga endala. Ensonga endala yerwa. Leero tugenda kwogera ku nsonga buli mwogenda kukuba essimu ng'oyogera ku nsonga z'ebyokulonda. First and foremost nabagamba dda nze Lumbuye ekekemiko ali sigenda mu kalulu ka 2026 ntayi sikagenda era siriyo nkiddamu sigenda kubeera mu kalulu ka 2026 sikagenda lwaki sikagenda 1 najja mbyobufuzi bino nga twajja mbyobufuzi bya revolution tetwajja mbyobufuzi ebiri political ebyokwambala masuuti simanyi muddere mukolesi mukubula ebisimbi yokasasiro sigwe nalimu so sigenda kubeera mu kalulu konna kyekisookera ddala 1 Museveni bamuyita double face dictator. Bwe tuyita double face dictator yeeyita democratic dictator olw'okuba nti abategekera okulonda kyekisooka ate n'amala n'ababba akalu n'atekosezza amaanyi byebintu bibiri kati nze sobola kugenda mu bintu ebyo otwogerera essaawa zino yataddewo dda akakiiko ku byokulonda akapya ne mu kakiiko kano yalonze bakkaada aba NRM. Akakiiko kano yazizzaako omusajja eyagaana okubala percentage z'obululu kati nga akakiiko kano kaliko Justice Simon byabakama mumanyi bulungi nnyo mugenyi chairperson, deputy we ya Ajati Lubega, kuliko Steven Tasobya, kuliko Dr. Sali Simba Kayunga, kuliko Anthony Okero, kuliko Pamela Otunu Okut, kuliko Robert Kasule Sebunya mutabali w'omugenzi Kibirige Sebunya eyatugamba tuliye enkima. Ono abadde ng'abeera ku CBS ng'avuma Robert Kyagulanyi Sentamu. Omukyalo ekifaananyi kye sirina naye ono byabasajja gundi Simon eyagaana okulangirira obululu bamuteeka ku pisto echairperson. Ono mutabani wa Kibirige Sebunya yatugamba tuliye enkima singa ensimu erya kasooliwo oyo omu ku ba commissioners abali kakiiko kano wa NRM saako n'ono
be bantu abali kakiiko ako abagenda okulangirira obululu. Kati lwaki mbagamba sigenda genda mu kalulu? Ensonga y'eno. Okuva mu 1986 Museveni ajja akyusa ekitego ky'ebyobufuzi oba kye tuyita goal posting akikyusa atya. Bw'abawo pressure emumountingako ng'akyusa constitution ng'asasula ssente bannabyabufuzi nga bakola kye baagala. Ekisookera ddala nze ng'omuntu munnauganda amanye ebyobufuzi nakowa kye bayita ba politician nakowera ddala gwe bayita politician enkwezenge. Abasinga obungi ba job seekers, their applicants abanoonye emirimu okutula mu office okufuna ensimbi tebalumirira ggwanga. Kyovula nti bagaggawala batandika okukinambuka n'okutufuuyira emikka ng'amaze okukkuta. Ekyo sikikkiririzaamu. Kyovula nti struggle yange abantu mbadde gibakuba nga tebagitegeera. Nkuba abantu bemmanyi ebbanga limaze ne almost emyaka 28 nga mbamanyi mu byobufuzi bonna bayaaye tebakitegeera. Kati tutandise bwe tuti. Museveni ajja akyusa goal post kati bw'atuuse ku budde obuweddeyo ng'amaanyi gamukeeye talina gurawundi talina ssente nga yalema okutegeka omuntu yenna agenda omusikira nga ne muhoozi yennyini tasobola kujja kwesimbawo kiwaane n'amanya nga kati kyendina okukola akawaayiro akasembayo kwe kujjawo obuyinza bw'abantu bu constitution bwa okulonda omukulembeze n'abuzza mu parliament. Bassebo ne bannyabo njagala muzuukuke mwenna. Gwe wenna alowooza nti ogenda kuparticipatinga mu kalulu oketa mu kalulu toono na ddatawo toono na ssente zo toono na buddewo tosindika mwana mu struggle yonna bwe yakulonda kalulu. No, nze byange bya revolution either bya action ebintu by'okwogera simanyi tugenze mu kabokisi ebyo bikafuuwe. Nze namanya gye nakoma nakana akalulu akawedde akakyagulanyi ng'ogenda okuwummuza ekiwanga ne pulesa nga Kyagulanyi ali mu buli bwa atuddewa mu ntebe ye nga nsasira abaana bali ku ground. Ezo pulesa siziddamu nga tumete omusajja gwe tulinga ne talina mmase tusimbudde. Ekimuteesezaawo kana akalulu kadde mu parliament nabagambye nabanyonyodde nti yakimanyi bulungi nnyo nti amaserengeta ga Uganda bw'ogatta ebitundu bya Uganda byonna ebisinga obungi yasinza abamme ba parliament. Ekyo ng'akimaze opposition ye okuli Jema FDC DP CP byonna ababiri byonna babe bw'amala okwo agattako ne ba independent n'abakola ne badda ku side ye mwene bwe mulonda nga mulina abaka 3 bimufunye still asobola compromising akawo mutuuka okulonda omukulembeze agenda okufuga eggwanga n'abakozesa. Mbawa information eno nga mbawerako ne reference. Katono gwe tuyita Robert Mao yayogedde bw'ati. Next week, our Secretary General will start discussions with the Secretary General of the NRM to discuss scenarios. It is called scenario building. Because, number one, I don't have to keep this a secret from you. It's about power. And I've told you that to have power, you must have 50% plus 1 vote. Biden is ruling America with 50% plus a few votes. Even Ruto is ruling Kenya with 50% plus. So, from our experience, once you are sincere, and I want to tell Ugandans, in our cooperation with the NRM, we are sincere. And we expect the NRM to also be sincere. We have been studying the results of the last elections. And we have seen constituencies where DP was a very strong number 2. Those are the low-hanging fruits. We shall invest in those constituencies so that we win them. Because in some places, our candidates were defeated by very few votes. Then number 2, if our partnership with NRM continues, which I believe it should, there are places where the NRM is lagging far behind. In that case, DP will be the preferred party to take over those constituencies and remove the comedians that you know very well. Banyabo ne basebo kiche mwagala kisuka kwekyo. Nzija nenkuwa video, nenkuwa information, nenkuwa n'obujulizi obuliwo. Zomutegedde bulungi nnyo.
kati gwe bakutwale mu parliament elections nga bajja bakujjako powers kye tulina okulwana kati oba bakujjeko powers bate bakujjeko powers nze kati ngenda n'abantu abalina ekigendererwa ekyokukozesa labadaba style oba kye tuyita action nga bwe yakikozesa si kyali mu mboozi simanyi nnoonya kalo simanyi nnoonya ki. That is nonsense and bogus system. Siddamu era sirigenda musigenda mu kalulu ne munankubira essimu 755 mugende muzikubira bannyammwe musidda mu kalulu. Siddayo ndi muna Uganda ayagala enkyukakyuka so se yakalulu. Ndowooza wano kanfundikire mbatera amasimu mwogere ensonga zammwe. Nabagambye wiiki eno ku Lwokusatu bakusatu nabagambye nti bannayuganda mwegendereze nnyo naddala abantu abali mu Buganda ennyimbe zibatandise obbaseetika naye bagamba nti ensiri eziri mu Uganda ennaku zino ensiri za njawulomu ensiri Museveni yakkiriza bazireete kambalege ku kika ky'ensiri ekyo kubanga mayinzi nina abantu bange abankolera emirimu gyange mwebase ekintu kika ky'ensiri kye baayaluza ogiraba yiyo nene eringanga nswera kati zeze ensiri ezibaluma n'oyika windows amagulu ne gakukutuka bw'oba tofunye kukutwala mangu mu ddwaliro eyo ensiri eba yakussa edda yiyo. Ate munagamba nagijje ku Google yiyo mugamba nagijje ku Google muyinza ogamba nagijje ku Google yiyo ono footage avira ddala ku bantu abafunye obulwadde okuva ku nsiri eyo. Obulwadde buno bwazza butya ensiri zino zajja zitya kandi okuviire ku ntono. Obulwadde buno bwavamu eno meeting asotomala okussaako wano. Obulwadde buno bwavamu eno meeting gyengenda obbalaga. Muninde mukatono gana mwali bagayita Daily Express. Obulwadde bwava mweno meeting ensiri zino zava mweno meeting. Ensiri zino eziri mu kutta bannayuganda zava mweno meeting mugira bulungi nnyo. Eyo meeting ensiri zino gye zaavaamu eziri mu kubatta. Meeting yali etya esoma the UK Oxtec to use gwe ngenda kubulookinga nkyasomesa bantu ate okuba essimu asooka nzijjeko ne internet. Ensiri zino n'omusujja ogubaluma gwava luddawa. UK's ono akubye essimu anzigyeko n'okunzijjako. Ensiri ezibaluma n'omusujja gona bagayo gubaluma gwajja bwe guti. UK's Oxtec to use genetically modified mosquitoes in Uganda fighting malaria. Nti ekigwalo company eri mu Bungereza eyakkiriziganya ne Museveni balete ensiri enkolerere mbuzirwanyise omusujja gw'ensiri mu Uganda. Company eno y'Abangereza bano ekigendererwa kyabwe tekyali kyakulwanyisa musujja gwa nsiri wabula kuleeta nsiri nga zirimu omusujja oguli modified bo batondeka eddagala lyabwe abaana afa bajja kufa abaana wona bajja kuwona. Era company eno baali bagigoba dda mawanga agasinga obungi ne tekinologiya waayo bagiyita Oxtec, a British firm which developed a technique of inserting a leather genetic into mosquito is said to partner with the Uganda Virus Institute to combat the malaria in East African country. This was revealed on Tuesday during a meeting between Yoseri Tibahabulwa and Oxtec Chief Executive Gare friends in Rwakitura district. Yoseri welcomed Oxtec to Uganda and supported their idea of partnership with Uganda Virus Institution to join efforts in fighting malaria in the country.
nabagamba ffe bali mu diaspora ffe tusobola obbawa information yokka entuufu. Ensi zino zonna ezakulaako temukyalimu malaria baamukola batya? Basooka ne bafuuyira nakati bakyafuuyira site kanso zifuuyira buli kitundu ne zitta ensiri. Kati ng'ensiri ezaasigalawo tezisobola kukulwaza. Tezisobola kukulwaza. Kati bano bolo kuba nti bakimenti Africa bajja teeka lwe kasasiro waabwe. Bakireeta kati musujja wenda bbalwa mujja kiwulira. Bano kye basooka okukola kwe kufuuyira ensiri zonna ne bazitta. Ezaasigalawo tizizina kye zisobola kukola. Kati yo mu Uganda baleeta bulesi. Jjukira nti science bano gwe baga nti gwe baleese okukyusa ensiri zino. Tuli mu tropical area oba mu tropical zone eya Africa. Nti gwe osobola okusinzira Bungereza n'okola ekintu kyo n'okisindika mu Africa. Bwe kituuka mu Africa olw'embeera y'obudde ne kikyuka ate ne kifuuka eky'obuzibu ennyo. Oba okitegeera? Kiringa gobononga nti ogenze mu kefuso okulya enkoko ekuwoomera nnyo n'oyitawo ku chicken tonight anti bonna bafumba nkoko ebirungo ebikukyusa olubutundu obugalabi n'olyoka odduka speedika ne tekinologi bw'ate bwaliwo ebintu bino wa science. Embeera y'obudde n'abantu abagirimu na biki ebikuŋŋaana bisobola okukyusa ekintu kino ekifuuka kya bulabe ennyo eri obulamu bw'abantu kati ekigenda mu maaso. Omusujja gukuluma ne gukutula amagulu n'osesema n'okuma omubiri mu nnaku 3 bati bakututte mu ddwaliro oba ofudde gukunywa amazzi mpaka kati bye bino bye bagamba nti bibaleeta kubanga bo kagende baagala kikola ekyo mujja kitegeera nga nfundikira ntamasimu. Nyongera okujukiza bannayuganda bonna mu Uganda okwetoola eggwanga lyonna. Waliwo obutemu obugenda mu maaso mu ggwanga. Baganda afe bali mu Kalamojja teri akavalinga information. Bannaffe bali mu Kalamojja bali mu batta. Mu Northern Uganda bali mu kutta bannayuganda. Mu Buganda abantu bali mu kufa in the suburbs. I'm calling upon all the international community to be vigilant about Uganda as we approaching 2026. There is ongoing silent genocide in some parts of the country, including the Karamoja region, that is the northern part of the country, including even the central part of the country. Museveni using his special forces, that is SFC, they are going on killing people in massive or in big numbers without letting the nation to know about that, because the media is covered up by the diversions on social media and on the mainstream media. Our brothers and sisters have been killed, but no one is coming out to condemn or to ask questions as to why so many Ugandans have been killed. But without anything coming out on media, and even include the parliament, the politicians, that they are quiet about the ongoing cleansing of Ugandans. Slowly, Museveni is bringing in foreigners to take over the country, including Burundians, Rwandese, people from Somalia, people from Ethiopia, and others from South Sudan. They are slowly occupying land in the northern part of the country, including the central part of the country, deep there in the villages. So nkubira omulamu ndaba na Uganda, muli mu Kampala, muli mu Mukono, muli mu Wakiso. Neteri muntu asobola kwogera information eno. Bannaffe bali mu kudduka badduka ekibambulira. Mu byalo batta bannayuganda, batta Abaganda bamalawo. Emmengo tekuli ayogera, teri munnabyabufuzi ayogera. Ekkalamojja, in fact badde munnakimutamanyi. Gayo no gbatidde Nairobi, munna Uganda omuddusi. Oba yeka gwe nayogeddeko amanya gagenze gobasse. Tebamu senti yabadde alina mu banja no. Gayi yali yadduka mu Uganda nga yomu ku Bakalamoja basigadde bali vibrant mu kwogera ku nsonga z'okutta bannaabe Baganda be. Bamusindikidde abatembe bamutidde eri so sinti bali bamubbako ssimu. Kiptengei omukalamoja gwe basse. Gayi basse mutte abadde kyensegeddeko nti yali yasaba n'asayiramu. Ne bamusangira bamutta. Kubanga yomu ku badde basigaddeyo nga boogera. Ye n'adduka n'asobola okufuna omukisa ogenda e Kenya. Kati kyekyamussa kubanga abadde yasigala vibrant gayogera ku nsonga z'Ekalamoja. Njagala ku parliament eyo gy'omwogerako essaawa zino.
Mumbulire y'omuntu omwe yali ayimiride n'abuuza kyekigenda maaso mu Karamoja nga munnabyabufuzi, munnabyamizannyo, muki. Ono yekka abadde akikolako bamusanze Nairobi. Yamusala. Mu northern part of the country, abasigadde bona ba politicians babawa emigaati. Abaana abali vigilant okukola emirimu egyo badduse ddamu baagala batta. Efana emuna bidayitinze nga olwokuba nti social media bisesalinga nga saagala bidisplayinga kuno. Abantu bali mu kufa seriously. Muloko bataddeko diversion eno diversion after diversion after diversion. NRM deploying abasajja n'abakazi ku social media okwasaamirira ng'obugege obukalu nga bannayuganda bali mu kuttibwa. Ekyenjawulo kyenna ku bantu abala bonna. One, nze sina utalo na Munnayuganda, otalo lina na Museveni, ne family ye, ne regime ye. Sina utalo ku Munnayuganda eno wagira NRM, I don't want to sifajo. I don't care. Otalo lino wakati wa Museveni ne family olw'ebikola byebakola mu tasobola kutegeera. Information ejemba tujagisanga ku TV ku radio temujagisangako. Era ejja kujja no ku social media wenjo gibagambira ne tebajja bibagamba. Chopola kulika embozi z'okuwemula ez'okweyambula simanyi ono yasse mukazi we ono bamusanze oli yepicha kunywa mwenge yensonga njo bategere kivulu after kivulu nenjagala obuliro radio TV yagenze mu ekola story ngekola cover up mu northern Uganda Karamoja deep in village mu Buganda gende ebunyoro mumbala teri akola yo bawulire gonna bawule bagaka picturinga gatunudde wano mu Kampala. In fact information ya Uganda yonna eri between Kampala kilometers Nchidam information yo netambula ku mainstream medias ne ku social media erimo kilometers 5 atuwakanya jangu kuba emboko chovola ba ku TikTok twagikyuso gifula political ng'abantu balooza nti tusaaga era mula video z'abantu abatemu zijja ku TikTok na ku Facebook lwaki si ku mainstream media kubanga tebabikkirizayo nga nfundikira ate amasimu. Gomusajja Omuganda yenna omusoga omunyolo mukonjo na omunyankolo ligino nkutumiddeko akatiba kenda kuba kali kanene nnyo nete munakategeera lwaki nakuba akatiba kano. Museveni ya making sure nti abaana abaabwe abatali ba family ye nga ye wabula abaana abobuwala abanyarwanda babafuula akanyeewa kyobola nti balayisi nnyo nti buli musajja yenna sedduvutto ayagala okubikkula sikaati nga tagenda kweyamba bajja kuwa omukazi bakugobesa omukazi wo nakabala bakuwe bana abakazi naye nga missionary bwet bagagoba mukazi wo mutoolo oba musoga oba mulugwala oba muganda waga mugobe tukuwa omukazi omuganda tusobole okukuuma ebyaffe n'ebintu byaffe. Ekiseera kituuka omukazi bamuwa mission y'okukujjawo ogenda okujjawo nga ku baana b'olinako 6 olinako omu sinakiri nga bonna si babo olufa bwoti ebugagga byonna baba abitutte dda ng'amanyi buli kyapa kyo wekiri na buli kimu oba oweddeyo. It's a smart way gye bakozesa kati okutwalamu ettaka n'okuba ebintu bya bannayuganda bonna ate bakikola no mu Buganda mu northern Uganda mu east n'eno wansi. Era kyovula kati ye Museveni akimanyi nti abaana babafuula akanyeebwa okukozesa basajja baki kubatwalako bintu byabwe ne muli awo obasanga Semena wasize ye kye yakoze kati kwekuddira buli kimu n'akiteekamu abaana abo ate nga bali well trained okukola emirimu egyo. Kati nze video ngenda gita buli omu okuba essimu oyogere ensonga zo provided no Columbia Broadcasting Service tetusaasaanya ntungo tetuwemula essimu nzitadde essimu yiyo kweri asooka wuuno. Hello. Yes, muganda wange. Wanjisebo. Ngulumiddeko nawuliriza. Njagala kutuukira ku nsonga. Tugenda kwesa dakiika 2 strictly. Yes, sir. Kinjagala okusookerako ddala point gy'ova okusembayo nayo ekyayo silent genocide
abanyarwanda bazze bayingira Uganda nga bakozesa motoka za URA obutambi gye buli naye teri MP ayogera. Batufera wano ne batuwa national ID naye nga national ID omuna Uganda eriko expiry date naye teri politician vogerako nga abyogerako. Bafera ne bayingiza mu constitution ya Uganda abanyarwanda. It is a tribe in Uganda and they are indigenous. Ne bagifera teri ba MPs ba elites abayogera ku kintu ekyo. Njagala kuwako example ekivubuka bakiyita Opondo Demgasta. Saagala kikuwa nnyo kigulumiza nakirabye ku social media kuno mbukirira omukyala naye ng'omukyala Kabaano olabirira Kabaano nga kiwaana Mwozi project byali wano nga bitembeta campaign bisaba sente tubiwa sente mbubiri bayagala agobako Museveni busimanyi God Garcia kati biraba bitembeta kubana abafere ba Bujingo baliwo abakazi mbu bakazi Banyarwanda simanyi biki ba Western simanyi abakazi abalaalo simanyi biki abakazi abalungi ne babitega sente ne babikozesa njagala kusembayo nga abana Uganda tubeere united. Ekizibu kya Uganda kyakujjako Museveni baleeta ebibozibozi musimanyi 2026 nze ngamba bana Uganda fena tubigaane. Museveni nga yakyaliko nga yakyavuga nga yakyali n'emmundu tetugenda kubanga twenunula tuveewo tetwesigula nnyo ku bannabyabufuzi naye tugamba abannabyabufuzi oba oliwo opposition kano ke kaseera otulaga mwatusuubiza 2024 mutandikirewo omulimu gw'okunga abana Uganda nga mubagamba the same voice tewali 2026 nze ngamba no 2026 akuume babali nnyo okumpa mukisa bana Uganda no 2026 babali nnyo bali ddala. Hello. Sebo. Oli tuweza sir. Kale sebo nawe itambwa ngalo ga musanji wa sebo tugende maaso. So mukama wange badde ensonga zinjagala okwogera ku ya interview ya president ya BBC. Gwaliko sebo gwoyogera genda mu maaso yogere sebo. Yesebo kati nze ensonga gye njagala okumanya president yalina we yagambira nti bwe akudda kalu asobola okuddayo ensonga eyo yali simanyi oba yajogera kusanyusa bazungu oba kyali bwe kityo. Gwe ndowooza eri njagala ndowoozayo si ya muntu mulala njagala ndowoozayo so si ya muntu mulala. Nze ensonga nze ndowooza yange eri nti twapeze mu kalulu kubanga abaana baffe bangi abafu. Wera ndi good webale nnyo. Kale sebo toyanze sebo. Hello. Wanji nyabo. Jewale koso. Nkale nyabo nawe jewale ko munange. Nkale. Kakati njagala kukatiriza kintu kyobadde otugamba eky'abantu abajja mu Uganda. Omwaka oguwedde omwezi ndowooza gwali gwa 6 nakubuulirako omuntu avuga abantu okuva Addis Ababa Abalitria abo babaleeta buli mutwe gwa muntu bagutikkira emiliyoni 9 okuvuga mu baasi okutuusa Uganda omanyiza Uganda sigitambudde wadde mwezaalibwa ebbunga Abalitria abali ebbunga abo bonna omuntu yabapata n'okuva gye bavudde bajja ne babateeka era omwaka oguwedde waliwo Omuliro gwe bakwata naye nga nali mugoberera kuba omuntu eyali amuleeta gwe baali bamuyisaamu nga yeyankolera ku bintu byange eno kuba muganda waaliwa naye nga ate gye baali bamuvuga okumutwala kati ajja mu baasi Abannayuganda mu gundi mu butabo ne bamufunira akatabo naye yajja mu baasi
kati bwe bajja mu bbaasi ne bamufunira akatabo bamukwatira ku kisaawo ne bamubuuza akatabo kano bayingira otya. Bannayuganda bannange muve mu kwepiita muve mu kuti ensi yaffe bagitwala. Abantu abo bonna be mulaba lwaki mmwe mubeera mu ggeto eri nga bo bali bbunga wadde bbunga simanyi bati I think kitundu baze sikimanyi situkangayoko ekitundu kyange mbadde mu ndebe okusinga naye abantu muve mu byokugira okuganyazanya ebintu ebirala naye tufe ku nsi yaffe omusajja asazeewo ensi bagitwala. Kale nyabo toyanzanya nyabo. Hello? Muganda wange gye baliko. Kale sebo nawe gye baliko. Muganda wange nebaza ku mulimu gy'otukolera n'ebyo byonna by'otusomesa. Tusiima nnyo ne sekusiima. Naye nange kyoyogedde nkisakindi ng'ekyogamba nze sidda mu kalulu 2026 sikaddamu. Era kino tukyogera with due respect ndowooza ne pulezidenti waffe atuwulira. Ekimala kimala abaana basibiddwa abaana bali mu kuvundira amakomera teri ayamba teri afaayo ekimala kimala buli munnayuganda situka kola kyosobola naye byogamba tudde mu kalulu 2026 nze siddamu sibiriimu. Toyanzanya so teri agenda kufiira obulamu bwe olw'ensonga ezitalina amakulu. Tusobola olw'ekyo buli munnayuganda wonna wooli kola ekisoboka tulabe nti teri kudda mu kalulu tubanje abantu baffe era tusaba ne Ssenyonyi tandikirawo namugise mufungize ng'ekiwundu tekinasamba kusaba ddagala. Nyanza nnyo muganda wange. Nga tonnagenda obako obuntire mu Lunyankole otegeeza abantu bo mu Maserengeta. Ekyokuba nsaba byonna n'okusiima mukulu Lumbuye ebyo byonna osomesa. Obwire ne bulengwa ekinkugeza okugambira Abanyankole ekinkugeza okugambira abantu ba Tooro abantu ba Kabale abantu ba Rukonjeri Ntongamo akaniko kiire kukuza kwenunura ebyokujja ntonoza kulinda ebirabiro na mukaaga ebyo tebine makulu. Tutandikiro hatiya twetaase ekizibu kitakasambire kitakabire cyangwa munonga abokuba ihangane lyetu twena ihanga teri omuntu omwe. So ikuru y'Omunyankole kuru y'Omukiga kuru y'Omutooro kuru y'Omufumbira kuru y'Oriki twena kwatira hamwe tukarana nti twafuna ihanga erisya etarimu kulwara etarimu kubonabona erimo eddagala erimo kusoma kurungi erimo ebirungi. So buli omwe nahurire tambuza obakobu omanye nti ekikwizo okumanya nikitwara biki. So mwe bari kumpurikiza we bari mukuru Fred Lumbuye we bari buri kimwe cyona mukama akumpera omugisha. Toyanzanya so. Hello. Sebo. Sebo wange gwali ko sebo gena maaso. Alese. Kula musiza mukama wange bali okuwereza. Nkale sebo nawe bali kubeerako. Bili 17 ba member wa parliament baba wa milioni 5 ne bayisaawo etteeka ly'okugyawo emyaka. Kino ekisanja baba wa milioni 4 era emivuyo byonna egibadde mu parliament tugibadde tugiraba. Omwaka guno gubadde oguwedde gubadde gugwako babawadde milioni 10. Surprisingly amawulire ne gafulumya tebagenda kujjawo okulonda. Nkoola bannayuganda tuddamu togikwatako season 2. Ekyo 17 twali tetunnazibuka maaso. Ekyo ng'okivuddeko kankwongereko na kino. Kiba kya buli azaamaanya era kya bufuusa mayinza amazima ngoogera. Mu kalulu kali akawedde Kyagulanyi alyoka yeesimbewo ng'ovudde kalulu kali akawedde Kyagulanyi kano Kyagulanyi yeesimbyemu.
akalimu Amama Mbabazi yawaabira Electoral Commission ne Museveni tebabbya akalulu. Kooti negamba nti tebaddamu okutegeka akalulu konna nga tebakyusiza electoral reforms n'akakiiko k'ebyokulonda okubeera independent. Okuva kolo tewali kintu kyonna kyali kiteekeddwa mu nkola. Akakiiko ka Electoral Commission tekali independent. Museveni yakalulu kyovuna teyakalondemu bakkaada. Amateeka kooti yennyini ge yalagira gakyusibwe tegakyusibwanga. Kati ngenda atya mu kalulu k'ekikulanga ekyo ntandika okugabana mugende sisobola kubeera musiri kutuuka ku ebyo ssa. Nze obuzibu bwange buli nti kujjako Museveni by all means naye ebyakalulu sibiriimu. Ebyo byonna bikomedi byabwe bannayuganda bino si byaba MP si byabakulembeze eno revolution yaffe y'abantu. Nze sigenda kujja no kwogera bigambo nga mbyogera bannabyabufuzi abatula mu ofiisi nga tasobola dde okukuŋŋaanya abantu 10 okugenda okwekalakaasa ng'ekyo si kisobola. Constitution etuwa obuyinza okwekalakaasa oba okukozesa amaanyi agasukka nga Museveni bwe yagakozesa. Nze ekisinga okunuma tugenda tunakozesa amaanyi tukooyo okwogera ekisinga okunuma nga tannategeera nga yaki ekisinga okunuma kankikugambe Museveni ng'ajja okuyingira entebe ezo byonna bivuibwe yakola. Museveni yakolanga ekisoboka ng'alina abantu mu gavumenti muyafunanga ssente ezagulanga ebyokulwanyisa ezafunanga information ezokukola propaganda ezokukola blackmail okuba ku bukulembeze obwayita bwonna. Neffe tujja ne tukola information naye embuzi ezikulaga nti ziri mu nuupu ne zijja ne ziga nti Lumbuye yokola propaganda sema yokola blackmail ngeri Museveni baspendinga billions and billions of money. Museveni yalina abakulembeze mu magye abakulembeze mu poliisi mu parliament ne mu ministries nga basoloza ssente okujja gavumenti naye bano abaffe bw'oli abatambula bavuma Kyagulanyi bw'oli abatambula bali mu kutegeka emipiira ng'ate essaawa yakunoonya ssente kutandika kukozesa revolution buli kimu ekisoboka bali mu kusindika businisiriinyo nze nga nzira bbiri ebyekisiru bawadde miliyoni what is million nakugwanga gyo nze siddamu efolofoto mwana mukama akonkomere ssebo. Hello. Wanji nyama. Mbalamusizaako nnyo. Naffe tukulamusizaako nyama. Ensonga yange ku byokulonda eri bweti. Nga tetundaba kufuna bantu baffe abaatwalibwa nga bakyali mu makomera n'abamu tetumanyi gye bali. Tetudda mu kalulu. Bakibalama tetumanyi gye bali abaana 18 bonna kati akukaba kalulu ki 2021 tetunaba kufuna bwenkanya byabakama yabba akalulu ate ne kati mbutudda mu kalulu ate nyinyi gwe bakomezaawo era ye nyinyi gwe bakomezaawo era nga tugaba mutugenda mu kalulu teri bwenkanya bwa kalulu bwe tuba tetusobola kuyimuka nga bannayuganda twerwaneko maanyi gaffe tuleke Museveni atwale ensi. Toyanziza nnyo nyama. Yes sir. Hello. Toyina network. Hello. Bebale kuweereza mukulu. Nsiima bambi okuweereza kutuweereza nenze mbalange nsikatiza ku kikyokulonda wala erina bingamba nti teri kulonda kubanga kigasa kyokulonda ng'omuntu ategeka okulonda yakulira ate abalangirira yakulira buli kimu so it's very useless okudda mu kalulu 226 era bonna bano ba opposition baffe betulina ba MP ba NUP abawuza simanyi mundabiranga ddala 226 bebamu kwaba balemesizaako Museveni in fact beba musupporting okulemerako so kati mugane kankubuulire yoseri myaka gy'ekinaana ku gavumenti ziri ezaaliko yalina abame ba parliament ng'alina ne baminisita be yakolagananga nabo nga at least buli muntu yali mu gavumenti y'oboto bwe yalutwa yamuwanga yakakadde ka ssente okutambuza information okugula ebyokulwanyisa naye tunaba ba parliament 5 tekuli wadde asobola okuba nti akuŋŋaanya abantu 10 bafacilitating basobole okukola ekintu kye tuyita action bali bakanula maaso bategeka tournament za mupiira nze nga nziramu abo mukama kuumi